Hello, good morning, good afternoon, good evening. Babuuzaako bassebo ne bannyabo, bassaalongo ne bannaalongo, abalangira n'abambejja muli omuti eyo. Naffe gye tuli bulungi, akyakuuma weewaawo. Kale nno ku nsonga yaffe eno ey'ebirooto olwaleero tuzze kulaba bw'oloota Kabaka Mutebi kiba kitegeeza ki? Abantu bangi abaloota Kabaka Mutebi mu birooto byabwe, abamu nga bamuweereza, abalala nga batambula naye, abalala nga bali mu lukiiko naye, abalala nga balwana besides him, abalala nga bamukuuma, abalala nga basirikale, like mu ngeri eyo, abalala bambowa kwegamba bagalagala, naye nga kyonna kye kiri ensonga enkulu eri nti bw'oloota Kabaka Mutebi mu birooto byo kiba kitegeeza Kabaka bulamu. Era engeri ey'enjawulo gy'omufunamu mu kirooto ekyo kye kiba kitegeeza ekyo ky'oli mu Bwakabaka obwo Obwakabaka bulamu. Bw'oloota ng'oli musirikale gy'ali oba ng'oli mukuumi we, kiba kitegeeza oli mukuumi we era oli mukuumi wa Kabaka. Ebintu bino tuzze tubisoma singa muzze mulaba ku butambi bwaffe okuva emabega bwe tuzze tusomesa. Era nja kubakubiriza bambi abakatweyungako muddeyooko emabega gye twatandikira. Mujje nga mulaba obutambi obwo nga muyiga, mujja kutuuka wano nga buli kimu kitegedde bulungi era nga buli kye twogerako muba mukimanyiiko. Naye twayogera ne tugamba nti mu process y'okwezuula omuntu osobola okumanya n'omanya nti ggwe eri Kabaka oli ki? Oli mwana we, oli mukyala we, oli mugalagala, oli mumbowa, oli musajja we. Omusajja we y'oyo gwe bagamba nti amubeera ku lusegere, amuweereza kino na kiri okusinziira bw'aba ayagala. Kale nno ebintu ebyo twabyogerako. Bw'oba oli mukyala we kika ki? Kubanga twagamba nti mu lubiri abakyala bonna baba baka Kabaka. Bonna. Era mulaba nti n'abaami bayita babbaffe because y'abeera omusajja yekka era nga ye Ssaabasajja. Meaning nti kati mmwe abasigadde muli regarded low, basubordinates be muli baweereza be. Kati bwe mubeera nga muli baweereza be, gwe oli muweereza mu kiti ki? Bw'oba ng'oli mu ffumbiro ng'oli mufumbi era naawe mu kiti kino ng'akukyalidde ojja kulabika nga muka Kabaka. Naye nga in actual sense toli muka Kabaka nti ogenda kutuula ku kiwu kye, wazira eyo ewa Kabaka gwafumba emmere. Oli mu kiti kya maama Nabuzaana, eyo ewa Kabaka mu lubiri, gwe ogwo gwe mulimu gwo. Eyo ewa Kabaka gwe olabirira baana. Eyo ewa Kabaka ozaala baana. Azaala abaana kiba kitegeeza aba muka Kabaka. Naye nga si buli muka Kabaka nti ate y'abeera omukulu, nti y'abeera Nnaabagereka. Kubanga mu lubiri mubeeramu Nnaabagereka atya? Omu. Kale nno bajjajjaffe baasengeka bulungi ensonga zino ne zimanyika. Kale nno bw'oloota Kabaka Mutebi gwe manya ky'oloose Kabaka bulamu. Bw'akuggira mu bulamu bw'atyo kiba kitegeeza ebitendera gino egisinga obungi oba ogibuuse. Obuuse omutendera gwa W, obuuse omutendera gwa big size, small size ogwa kinene. Olwo kati ali mu bwa bulamu, you can talk, musobola okuwanyisiganya ebigambo n'omubuulira naawe n'akubuulira depending ku nkolagana yammwe. Bw'ajja nga mukambwe just know nti kati akubanja badly and also. Naye nga okutwaliza wamu ekirooto kino ng'oloose Kabaka bulamu, ng'oloose Kabaka Mutebi, kiba kitegeeza nti olina obuweereza eri Obwakabaka obwo obukutuddemu bw'oteekeddwa okumanya, si kyokka n'okutandika okubuteeka mu nkola. Singa oba olemereddwa kiba kitegeeza nti ate akyayinza okuzzaayo mu kiti kiri ekya W n'atandika okukulwaza, n'atandika okukola buli kimu. Eri abaali bagamba ekikuluuzi n'ensonga teziggwa biki, kakati tell me, bakuzudde nga ggwe oli mukuumi wa Kabaka, zigenda kuggwa ddi lw'ogenda okulekeraawo kubanga okuuma Kabaka? Kujjako nga ofudde ne bateekako omusika, isn't it? Then why do you think nti olina ky'ogenda okukola kyeggwe, nti ogenda muwa effumu kyeggwe? No, ogenda kumuwa effumu naawe oggireko
kubanga eryo ffumu lyennyini ly'ogenda okukwata ng'omukuuma. Kati bw'oba olabirira abaana be mbulira ddi lw'ogenda okulekeraawo okubeera nga omuweereza, kubanga buli kiseera abeera azaala era buli kiseera abeera n'abaana. Bayinza okuba tebali physical, bayinza okuba bali physical. Kati bwe baba tebali physical kiba kitegeeza nti olina okubeerawo oboolezenga, obaanikengako, obayooyoote, obaddaabirize, era nga bwe bajja gwe avunaanyizibwa okubaggyayo abantu babambalemuko, era bwe baba balina kye beetaaga kyonna gwe bategeeza. Enjala ebaluma, ebyo byonna gwateekeddwa okubimanya. So tell me, ekyo ogenda kukikola okimale ddi? Kati mmwe abagamba nti njagala nkole ensonga zino capucapu nzimale ngende nkole ebyange, sooka ozuule ekiti mwokola ki, mw'oyimiridde. Kuggyako ng'okizudde nti ggwe ewa Kabaka bulamu oli mugenyi, okyalangayo bukyazi ng'ovudde ate mpozi mu Bwakabaka obulala. Awo kiyinza okuba kya njawulo n'omanya nti agwe ogendagendayo just ng'omutume, olwo ng'okiikiridde Obwakabaka bw'ewammwe. That means nti w'olowooza nti weewammwe si weewammwe, olina gye wava ewalala ekikuleeta okuba nga eno gy'oli kati ojjayo nga omugenyi. Okay? Yeah. So okuloota Kabaka Mutebi ogenda kivvuunula okusinziira 1 kiki ky'obadde okola naye, 2 bw'omulabye ofunye impression ki, 3 abadde ne attitude etya gy'oli. Bw'ajja nga mukambwe manya of course abanja, bw'ajja nga muzadde manya nti osaasiddwa, bw'ajja nga mulina bye mukola n'olaba nga ekyoto kitandise mulina bye mukola, kiba kitegeeza already muli mu process ey'okubaako kye mukola. Kisingako obukulu nti bw'oloota ekyoto ng'ekyo sooka oripootingeko gy'ali. Era abalaba obutambi bwe twasomera ku mukulu ono twagamba nti bw'atuuka mu kiti ekyo tumugabula mazzi. Amazzi gabeeramu nsumbi, ensumbi nga nzirugavu ng'erina obulago nga bumpi, kubanga ensumbi enzirugavu erina obulago nga buwanvu ya Kabaka Mukasa. Kale nno ey'omukulu ono eba ya bulago nga bumpi. Kale nno bw'oba nga otuuse mu bwabulamu ng'akuggira mu bwabulamu, kiba kitegeeza emitendera gira ekisinga obungi ogiyiseeyiseemu. Kati he's awake and he's ready to do everything nga muli balamu ggwe naye mubeeko bye mutambuza. Kale nno age makulu gaffe ag'ekirooto. Of course bw'oloota yakuwasizza just know my dear nti eryo lyeddya mw'ogenda okufumba. Zuula oli mu kiti ki? Okay? Oli mu kiti ki? Kubanga ekyo nakyo kikulu. Omanyi tulina obuzibu ffe abalonde. Oli bw'amala okumanya nti muka Kabaka, olwo nga basigadde atusiimulizaako ebitoomi. Tusiimulizaako ebitoomi, atuyisa nga bw'asanze, olw'okubanga ogenda okumala okumwetooloola naye nga ranka era zeezo. Ranka zeezo nga si za waggulu nnyo, kale kutwaliza awamu. Naye ng'ebyo tebyali badde bikulu. Ensonga enkulu buweereza. Ensonga lwaki mbagamba nti bwe tuba mu buweereza, okwewaana, okwewanika, okwepanka, okweraga tebyali badde bintu byaffe, kubanga buno buweereza ozuuka buzuukusinga ekyo ky'oli. It's not like you make a choice. No, you don't. Kale tolina nsonga lwaki owalana munno olw'okuba akusinze ku rank, naye teyayagala, yalabiraawo. Okay? So banno tobayisa bubi, tobaboggolera, tobavuma olw'okuba nga bakugamba nti oli muka Kabaka, oba omuloota nga mulina ebintu eby'enjawulo bye mukola naye gwe n'osalawo ojje otufuukire ttembere. No please don't. Olw'olaba alina abakazi fofoolo. Kale bw'omala okukimanya ekyo beera mukkakkamu, kijja kumuwa naye okwagala ennyo okuba ng'akwettanira kubanga oli mukkakkamu, n'aba ng'akomangawo nga bw'akulungamya, bw'akulaga eby'enjawulo n'okutuukiriza ebyo by'aba akugambye. Kale mbaagala nnyo akuume atakuumira mpeera, weewaawo.
tugenda kulaba ku President Museveni ate ye bw'oba omuloose kitegeeza ki? Weekumire ku mukutu guno. Temwerabira okufumbya bannaye ekigalo ekyo mukikooneko tusobole okugenda mu maaso nga tukola mu buweereza buno nga naffe tuli basanyufu. Era mu ngeri y'emu abapya musubscribinge ate ekigaana ne muno mubuulireko nti basomesa birungi byereere era birimu okuyiga okungi ddala. Viola waŋŋambye nti onaatera kufuuka Nankulu. I know. Bw'oba ng'oli attentive ng'ogoberera bulungi guno omukutu ogenda oguvaako sincerely nga Lubale teyeetaaga kutwala walala kutendeka kubanga ebisinga obungi oba omaze okubitegeera era oba osobola okubikwasaganya bulungi nnyo nga temulina lutalo na bajjajjaabo. Ensonga lwaki muteekeddwa okutuwa ekigalo ekyo kubanga mu butuufu tubatendeka. Tubatendekera wano ku mukutu. People have gained a lot. Abantu bakulaakulanye spiritually, abantu bawadde testimonies, lumu nja zibaleetera nziba playingire muwulirize mugambe mu butuufu. Abantu bafunye ebintu bingi bye baagala. So all we ask for kigalo ekyo ekitunudde waggulu, subscribe and share. Kitono nnyo ekyo osobola okikolera munno nga naye alina kyakukoledde okugeza ng'okutendeka ensonga z'abajjajja. Kale tweyanzizza nnyo akuume atakuumira mpeera weewaawo.